Hi everyone, thank you for watching and sharing Go RKB. Welcome to yet another edition, and today with me is Mrs. Chinene Doreen Mutiwa, aka Portable Kanyawo Kabebina. Ekintu kyo kikumye. Kikumidde wamu. Nze bwentyo. How have you been? Sina na kyakugamba. Neebaza bwebaza. Amina. Amaaso gaafa. Amaaso tegafa. Bwe mba nsoma bwe nteekako. Naye kati ndowooza ngenda mmanyiira nenze sibako. Otandise olugezigezi lw'eno. Naye ntera zikosa nga nsoma. Okay. Yeah, naye nga. Doreen gwe naabe Uganda, Doreen gwe nsanze wano. Ono muka Kibigi. Mukaki? Kibigi. Kibigi yani. Kinene. Oh, okay. So katofugedda Mrs. Mrs. mpozi ofuuka bakozi nga kanakuuma kalumye. Ako tekannaba kujja. Naye kati ekiriwo kimala bumazi, Doreen kimala. Omwana akujja eri mu nfufu ye paka wano oyagala ki ekirala? Paka wano ku Hartford. You know? Sirina kye ngamba. Myaka tulimu emeka? Myaka tetugenda mu 2+. Ng'olina ekinene? Ate wano? Wano tugenda mu 7. Myaka emjuliza n'ekinene? Doreen ofumbye. Munnange kisa kya Katonda. Okikoze otya? Katonda yasaasira. Buli muntu asaba Katonda. Katonda yasaasira nakufuna muntu gw'oyagala. Mukwano gwo. Ndowooza kye mba njogera. Nafuna mukwano gwange nga mwagala. Ate nga nakitegeera nti naye akola ki? Anjagala. Kati ebyo ebibiri. Oba tosobola ne bwe wajjawo emigondi. Still, wabeerawo magnet ebagatta. I know. Otegeera otya nti Kinene akwagala? Like, of course omuntu akwagala omulaba. Omuntu gwasookera ddala ng'akugamba kutokota. How did you tell nti like alabika kati ategeeza business? Omanyi abatokota baali bangi ebiseera ng'oli kitoototaawo kijuju yokya. Twala eri kwokya ki? Nali siyokya nnyo kya njawulo naye nga abatokota baali bangi naye nkugambe ki? Ebintu by'okutokota bino mutima gwe gusiima ndowooza kubanga bangi ababeera batokota naye wabeerawo omutima gwe gukusikako n'olaba wadde ayogera ebigambo byebimu n'ebyoli naye waliwo ggwe osimanyi Katonda bw'akikola. Omutima guwummula bwe bw'obeera naye. Olina ky'owulira ekikugatta naye. Si bigambo byokka byayogera kuba bonna babyogera ate waliyo n'aboogera ebisinga ebyo. Naye omutima gulina bwe gyekwata n'owulira nga omulabamu ekyamakulu. Ate Kinene teri musajja ayogera ennyo. Yayogezanga byuma. Yali mwogezi. Wali mukubi wa kifuba. Yayogezanga byuma. Yali musirise. Wagume. Yemanyi. Naye kati yatereera. Yali taseka. Tamwenye. Taseka. Kati omugateko kala yeeri. Ne gubula asala. Kala ki? Bigambo. So ne gubula asala. But olw'okuba nti Mukama alina kyaba agase nti mujja kusisinkana mujja kubeera mwenna. Still biri byonna oba toyagala biraba. Gw'olina ky'ofollowinga. Gwe mutima gwo. Naye temwatya kutandika kutta kyama nga mumanyi mukolera wamu ate nga abantu bangi basoowagana kubanga muli mu same industry, same place. Waka mwali wamu. Okumulimu muli wamu. Temwakitya. Tetwakitya olw'ensonga twalina bato ffenna. Ekintu twakiyingira ffenna tuli bato kwegamba nga tetumanyi gye kina endinga. Twatandika mukwano ng'abantu abalala bonna bwe bakola ki? Bwe batandika. Tetwamanya nti tulituuka wa eno yonna naye ebigambo by'abantu n'okusojja kw'abantu babongeramu amafuta. Kulina engeri gye kukoleeza n'ogamba mutuwadde wiiki kale katugende ku mwezi. Okiraba? Mutuwadde mwezi katulumbe omwaka. Okitegeera? Omwaka ne guggwako n'okuba decades okitegeera? N'ogenda guyo. Kwegamba abantu balina engeri gye kusojja mu ntandikwa naye gwe olw'okuba omanyi ky'oyagala olina goal gy'ogoba bw'olemerako era otuuka ku ky'oyagala. I know. So abantu balowooza temujja kumalako. Nga balaba tebigatta. Kinene nedda. Doreen nedda. Doreen nga balaba ekikazi ekikulu ekikadde ekyesiba ku ki. Babyogeranga. Of course. Even up to now. What? Yes, you find some people saying such shit. N'ogamba bannange. Buli ku ki mufaaki n'ensi. Mufaaki n'ensi.
nze gwe njagala yanjagala gwe ye ndi mukulu ani yanzaala manyi yagende wa daddy wange bamubuuze emyaka enkulu tenyo ate tokisusa Ruth so naye yabaloozanga nti ndi mukulu naye munaye nga siri mukulu just mubiri naye nga sagana kumanya nze omutima bwe gwasiima ne gusanga kinene ne gutereera ne mpaakinga ne ngamba kati kyonna ekijja wotcar sagala kumanya entalo zaali nnyingi naye ate kinene namusanga ali bwannamunigina I know sigamba za kinene but entalo zibeera mu bantu kasamutandika okweyagala ebigambo definitely ebigambo byali bingi naye nga tetwagala kubiwulira byali bingi tebajja kumalako tebajja kusobola naye nno n'omwami Katolubwama mukama amumuze mirembe oyo papa wange Katolubwama yatwagala nnyo ng'abantu ng'abaana yasooka n'atwagala individually buli omu kati ate bwe twegatta n'atulabamu ekyama nti tuli ffenna ate n'akipushinga n'akyagala kwegamba n'akikooneramu ate nga ye mugagga aliwo ye papa waffe yatukuŋŋaanyiza we in the same band remember so nga abalala bonna ne bwe boogera eyo background ki tetugiwa budde kasita papa akola ki akoonamu ng'atwagala ng'atulaba mu future ng'alaba gye tugenda so ekyo nakyo kyatukola ki kyabawo omwawamu yolovaawo okujja mu bandi ya Katolubwama nva waffe wetoyimbangako nali nyimba mu church ekitonotono ku ssomero ekitonotono nali nze nno ekitono kyange kwali kubaka mupiira gwe leka kunsesa bakanze omupiira ng'olina mulinde bakukuleetere nga ngusomba ate nali munene bwenti naye era nali mugimu definitely omwana omulaba nga naye nabaka omupiira kati kamu best shooter for all years right yes era kati kamu ba August ne ba Obis banda babajja lwakuba tamanya bamanyi malala bamanyi galiwo nakamatti Doreen bamanya nakamatti ate eno ndi mutiibwa yes naye gonna gaali gago gonna gaali gange erya mutiibwa nali seeryeyita mu buto omanyi bino ebidongo bwe twajjanga mu bandi omwami Katolubwama awo muli mirembe nga bw'omuwa amanyago bw'omubulira amanyago alaba n'agamba lino lijja kaluubiriza abantu sibyagala nakamatti nga liwanvu banalikwata ddi kankunoonyeze ddala ne mugandi nayo nerya mutiibwa ebyo likola osigaza nga siryeyitanga nako mu buto ate nga sporting talent n'agamba mutiibwa kuba kati oli gwe mutiibwa already oli munene oli muwanvu omuntu bw'akulaba akutiirawo eryo lyerisinga lyerikyasinze mu mannya gonna ate nga kinene teyakutya yakulumba omwana oyo muzibu so kati abange ekyakatolobwama akimenyeewo nga tewatiiriddwa ye teyantya naye nga of course abasinga abantu bantyanga nange saali muntu ndowooza amwenyamwenya buli ssaawa nga abantu bandabanga omukambwe lwaki wali onyigira ensi naye ndowooza bwe nali simanyi siri mukambwe naye ng'amala kuntukanaga kale bannaye nali nkutya mu ntandikwa kale bannage nali nkutya naye oli mwangu ne ngamba ndowooza oba amannya gakwata erinnya lya mutiibwa lyamperekera ne sometimes abaana babeera akula nga ewaka abadde bamutulugunya oba bamukambuwalira oba ng'ali lonely n'akula ng'ali reserved n'okubeera ng'alina obukambukambu obw'abaana bwayambala oba bwekyaliwo nze mukama yannyamba nakuzibwa mu maka nga njagalwa nnyo daddy wange gyali Dr. Male William Mutumba era manyi agenda kulaba interview n'okutumiddeko nnyo daddy gyali naye nasinga kulira wa jjajja ate jjajja azaala maama naye yawummula Violet Kaleya awo e Makerere so ye yankuza naye nga newa daddy nkola ki mbeerayo naye nakuzibwa nga njagalwa nnyo mami olwaliwa mami yafa ndi mwezi wanno ekatikamu okyokulira wa jjajja anti ye yali azaala ani jjajja yali azaala maama so nga babeera wamu mama teyafumba wa daddy that makes sense mami teyafumba wa daddy so olw'okuba maama abeera wa jjajja netubeera wonna wali awo Makerere mwana wa jjajja ekigagu ku kigagu so saafunamu mbeera yonna
embeeza mukambuwavu oba ng'abaana abalala bwe bataku saabifuna mukama naye ko omuyimbi mu family Yeah. mama yazaala oba naye baganda babalala mama yazaala bana mama yazaala bana taata yazaala kandabe so tamugeera nzaala ate akyali mulamu akyali mulamu nnyo naye tuli batono tetuli bangi tuli nga bataano era naye nze firstborn wonna ewa dadi ewa mami nze firstborn gwe muyimbi ate nze muyimbi. Wow. Do you think mami yalina ekitone oba dadi? Mami yalina ekitone ekyokuyimba yali ayimbanga mu choirs ezo ne we nakulira nakulira mu Advent waliwo church YSSDA church so nga okuyimba okuleka nga oli mugayaavu kuyina okwegatta oyina okufuna oyina okwekwatako so okuyimba church nyinza okugamba nti yakola ki yeyandera n'essomero kati kamu twayimbanga nnyo. Olwo Katolu Bwama otegeera nti yeetaaga abayimbi ojoyininge the group? Katolu Bwama yedo mmanyira kwani bangi kuba nayinayo mikwano gyange aba Advent naye mukwano gwange Martin yangu mugenzi awumule mirembe ne Dan Kabenge be bali mikwano gyange kati yangume bano beti bwe bava mu band bampologoma kati angume ne bagambani Katolu Bwama waliyo ekiwala kiyimba tuleete ekiwala ekyo ekitegeera kati gye banzija era najja nyimba mpolampola ntya ekkanisa tebyagala sikkirizibwa kuyimba waliwo n'ennyimba ze na recording nga nze naziyimba naye nga sibakkiriza kuteekako kifaananyi kyange na linnya lyange kuba ekyaki tekola ki tekkiriza naye ne ŋŋumira ku ba Martin bampologoma ba Feibe baali already mikwano gyange aba Advent ne ngamba bo nga bakikoze n'ennumba ate nga bookya ebiseera nga bookya n'ogamba nange naye kanyengezeeko so natandika nenyingira Katolu Bwama nanjagala nnyo omusajja oyo yalina omukwano yatugamba naleese abaana naleese abantu mumbuulira bano Kato yatwagala nnyo era Mukama amusaasire amuwumuze mirembe yatwagala nnyo abwayagala omuntu amwagala ekisusse kwegamba akwagala wano ate ye mukozi ye mubosi w'omuntu gwe saalaba akwana bakozi talina simanyi mpozi abaayi naye abalala naye nange kuba mwabeeranga awo bijujjulu mwaka muli bino bulirira naye nga Kato abaagaza this parental love nga was a real father nze nabeerako n'olubuto nga balowooza lwa Katolu Bwama nnyo nga mu mmotoka ye waabeera bwe tugenda mu trip Doreen oli waggulawo mujje munaaze omwana eddagala mumuwe eddagala munogere eddagala ajja kujjira banaaze gwe banaaze banogere eddagala olubuto luleme kupeeruuka waliwo n'omuyimbi ani omunene ono yaani asaba ennyo ssente ayimba nga ssengendo wange oyo nga gamba ffe basajja abakulu abali mu bbandi kati omwana ali lubuto muto wono alyoka apeeruuke nga tuli wano nga tetumunaazizza ddagala nga banogera eddagala ne baliyenga ku maliiri ne banzuukusa ku kaziko kwe tuba tusuze mu trip gitawona abeddagala ngenda nnyomba nga gannyogoga kati baagasuzizza mu kiyigo aba abasajja oyo mwana wasooka ye mwana asooka kwegamba laavu eyo giraba kitegeera nga yakizadde naye Katolu Bwama teyali musajja mwenzi ebiseera tulabanko ng'aleeta bantu ebbanga lyonna linazannyako naye kyekyamukuuma nga alina ekitiibwa omanyi bw'obeera tosabiriza baana oba ekitiibwa bannanga abaana bategeekibala ate ffe era tuguddemu nga tukyali bukiyokiyo omanyi obwo obukoko obuto yabadde nga wampologoma nakwatayo kamu nakwata akalala akakuba ettama nakezizika wano bano bayisanze bityubutyubu okitegeera bamangi yali mwami mulungi Mukama mumusemirembe kubanga yali mulungi nga bw'asipootinga ekitone akifiirako akiteekamu kyonna kyalina tafaayo ku nsonga oba boogedde ki oba ki afuba okuteekamu kusitula era tumwebaza bwebaza tuli kye tuli because of him. Oyogedde kubanga oli lubuto bakolanga otya nga oli lubuto nga mwatambulanga kaalo ku kaalo zaakuyisanga zitya munnange embuto zandi bulungi nze saayina buzibu ku lubuto naye ndowooza omubiri bwe guba gukyali muto siyina kye naba nze up to now bwe mbeera olubuto
in fact banongosa week ejje no performinga olinga nze fane kugundi ono last baby nayina omukolo ku Sunday ku Saturday nga balina omunzi jamu ku Saturday ne mbagamba kamala okukola omukolo guno gwajja leeta omuntolemo esooka ne ngenda ne nguwuuba ku maliri ne tuvuga ne tugenda mu ddwaliro era mukutoolamu yayina kuvaamu 16 ne tugenda tumuggyemu 17 bonna bakusalamu basale yeah. Siza wenyumira awo obanga agenda mu supermarket oyingira tolina bintu okomawo n'ebintu muntu yasuze nga tolina mwana okomawo olina mwana you know ku bulumi bw'omwana bwe yatenda baba kubanga musindika busindisi simanyi ndi wano buuza nze bombimba zadde omusindike n'omulongoosa ali atya omusindike obulamu bwe bulabukkalu n'obubala nobala nti buli bumeka nti buli buli 10 nolabula n'obubala mwaka eyongeddeko n'owulira enviiri nga semagala desiti ng'ezeekanya nga ziba still wuulu waliwo akantu akafuuyira emabega wano awo nze muti omuzaale omuzindiika ng'agenda okutulika ng'ozimba bwoti gwe tomula nti azimba bw'oba olubuto ogenda kusindika gwe oluba tomumanyi nze omwana omulongoosi buteekwa kuba buyitirivu nze oŋŋamba okusindika omwana nongoose emirundi gy'oyagala nze omwana omulongoosi tannuma olunongoose tova theatre nga ntandika okutambulirako nga bansimbula nga nkola byenkola ate ogenda kunnimba ki ate agamba ate bobeera bakusanze olubuto olwa lunene n'abasindise embalaba embuto zikoma eno so tolina ky'oŋŋamba kati embuto tezikuyisa wadde wadde akatono up to now nze olubuto paka ku last day teri kuyoya siina buzibu bwonna na lubuto omwami antamye yandabikidde bubi bino byempunyira bubi kiine nga ntama nsigazaani yo oyina bameka kati abalenzi nina 3 ate abawala siinaayo muwala noonya akawala naawe akaana ka king nedda mukwana akaana ka king kajakanadeka queen ye yannemye oli mufunyi queen yagenze atyo nga talabye ku muzigo so kati abaana osooka n'obalekayo Uganda watuuka eno byali bitya sweet natuuka kwaawo okuva otandika okufuna ekirowoozo nti ojja e Bulaaya was it your idea oba omwami I think it was my idea nze nasinga okipika why nalabamu embeera situations zetwalimu ate simanyi nakumanya Katonda bwakola ebintu bye kuba we twaviirayo nyinza okugamba nti twali ku peak twali okitegeera twali twakavana ku mukolo gwaffe tuyimbye embuzi ku nkondo emikolo giringa emikolo giyikanga amazzi bakubuukinga n'ejja January nga muli mu December okitegeera so kwegamba ng'olaba ssente ekirooto kyammwe kitandise okukola ki okutuukirira naye emabegako wali nga tetunnatuuka ku eno peak emabegako nalabanga waliwo challenges mu bandi omanyi bandi zaffe bwe zagootaanamu neva mu Eagles wuyo tugenze Golden ate ne Golden nayo eganye okusetolinga eri eti kwegamba leero bakola enkya tebakola leero bakola ki nga buzibu ki ebyabayimbi n'obitegeera otya nga bonna basita bonna bakulu bonna b'amaanyi okitegeera buli omu akola ku peesi ye tewakyali teeka libagavaninga kugamba libalemesa kukola bye bakola ki kati nga gwalina picture ennene gy'oyagala olaba nga wano eyinza obutakola ki obutaggwa ng'olina okunoonya amatabi amalala wawe okola ki idea ewo yajjirako ey'okukola ki ey'okugenda ku kyeyo okitegeera nga tulaba si birungi ate nga bw'olaba future abaana mwe bagenda okubeera nayo nga togyekakasa teri stable okusoma kufuusa okusoma ebisale bya buwanana ne bwasoma emirimu tewali kwegamba nga gavumenti omuzadde yenna si nze nzekka mmanyi buli muzadde yenna bw'abeera n'abaana be akubako ku maaso ewala alabe kiki ekiriwa kiki ekijja olowooza abaana banaabeera batya bwe tuba tustragolinga bwe tuti ffe abakulu ate abaana banaabeera batya myaka egijja kiyinza okuba waasi so kati bw'otunula eyo picture maaso otandika okunoonya noweevaako nogamba kati nsecuring ntya future y'abaana bano eyo no yali main cause eyatujjawa
ne tuvaayo wadde Mm. twali ku piiki ng'emirimu gijja ne kino ne tugamba naye gino si gya lubeerera. Tegigenda kubeera bwe giti all the time. Kubeera tubalabyeko abaali bookya ne bamala ne bakka ne bavaawo ne beebaka. Okitegeera. Ne tugamba kati naffe bwe tukkiriza okutuuka mu situation. Ate n'okujja eno olina okujjayo ng'oyokya. Era kujja kuyimba. Tebasobola kuleeta kuba si bannyoko. Okitegeera. Si bannyoko. Baakwagalamu ssente. So bwe baatulaba ng'era twokya ne batugamba okola ki? Okusigala. Okutuleeta. Teri muyimbi gwe baleeta ano nga tayokya. Kuba bakwagalamu ssente zaabwe ze bakutaddemu. So ne batuleeta naye ffe twajja already tumanyi tetukola ki? Tetuddayo. Ate era n'atuleese ne tumugamba tetuddayo tulina byaffe bye tumaliriza. Yali amanyi nti tulina bye tumaliriza naye nga tetuddirayo ku peesi ye. Kye yamanya. Era tetwamuddukako tetwaira we are still in touch, communicate. So tetulinako buzibu kuba twajja tweseetinze nti tetuddayo tukyalina bye tukola ki? Bye tukwasaganya. Abaana obalekayo nga omuto yali yenkana ki? 1 year. Dore mutima wagusiba otya? 1 year. Nagusiba. Nga naakola ki? Nagusiba. Nasooka ne mmanya wa we mulese. Abaana balina anti waabwe ng'abaagala okukamala. Muganda wo? Muwala bandeetera muleetere. Omuwala wawaka. Okay. Kati naalwa nange. Ng'ate ne mu ndongo era tubadde tubeera mu bidongo byaffe obimanyi mwezi ku mwezi. Tetubeera waka. Abaana yakola ki? Yabasigaza. Yabeera nabo. Tubadde naye kati tugenda myaka ndooza 14. Tubadde tuludde naye 14 15 ya. So abadde aludde nabo abaagala. Abaana bali waka waabwe. Ne tugamba omanyi kye tuba tukola tuleete muntu mukulu mulala. Tumuteekewa ababeeremu naye ng'already bayina abakola ki? Abamanaginga abamanyi. Kati ye idea ya maama Kiini engeri gy'ali yekka mu kyalo. Omwami Kinene n'agamba naye bwe njogera ne maama wange ne tumuleeta n'akola ki? Tubeerawo ng'omuntu omukulu just mu maka. Aleme kuba talina kyakola nnyo wali mu kyalo ate n'emirimu gye gisinga kuba mu ki? Mu kibuga abeere close naki? N'abaana. So nenjibayinga idea n'agenda n'ayogerako naye naye n'akikola ki? Najja mu bazzukulu. N'akyagala. Buupa masajja. Kati awo emitima ne gikola ki? Walina kubeera bulungi. Ne gikkakkana. Ng'abaana bali waka we bamanyidde tebagenda kuvaawo. Babalabirira be baebo abasawo baabwe ababakolako kuva mu buto buli kimu byonna weebiri. Kati ne tugenda tulumbe. Ekijja kijje. Ne mujja kuno ne mukyapa. Olwo mutukadde oba kimayo after how long? Nearly 7 years. 7? Yeah. Wow. Yeah. 7 years. Bonna mama bayita omulundi gumu? Bonna. Ne anti waabwe. Yeah. Omuwala wawaka? Omuwala wawaka. Wamutika n'abalenzi? Juliana. Ali wano. Tomusanze agenze ku ssomero. Wamutika n'abaana? Yes. Why? Waki wakikola? Ekyankoze ekintu ekyo omuwala oyo namufuna muto. Alabiridde abaana bange. Tafiisa, talwaza, takola ki? Emyaka gye tubadde wano ng'ayinza okusaba y'ennaku 2 mu mwaka agendeko ewaabwe. N'azikusaba n'omugamba kale ojja genda. Ne ozimuwa n'agenda. Tamalaayo wadde olumu. Nanze omutima gubadde gunzita. Nga Davini sisoba mule omuto simanyi sisobola nga siguma wata n'akomawo n'ebbiri z'omuwadde mu mwaka n'akola ki? N'akolako lumu. N'olumu teruggwa nga yakomyewo dda. Okitegeera. So alabiridde abaana mu ngeri ennungi nga buli omu aŋŋamba kuba ba sisters balina my family nga bagendayo ne balaba abaana bali bulungi. Abaana si babi. Empisa simbi kwegamba ng'olaba 24 hours abeera atunula buli lw'okuba essimu abeera mu ddiiro teyeebaka na mu buliri bwe abeera mu ddiiro ng'akuuma amima nange kyaki enjawulo kiwamukola kiwamuteekamu kumwagala namwagala nze bwe njagala omuntu mwagala abakyala baagadde abakozi naye n'omwomwagala oli nange ati bana njagadde omuwala naye omuwala yantabukako
So waliwo ekintu ekiri special oba just mukama yabasisinkanya mitima? Katonda ndowooza yatusisinkanya kye nnina okugamba apart from kwagala. Yes. Katonda ye yatugatta awamu. Naye n'okumulaga nti oli muntu, you are someone, oli somebody, Yes. oli valued. Yeah. Kwegamba toli wa wansi. Oli ayinza n'okugamba naye bannange ate naye Doreen okisusa ayinza n'okujja nanga mami njagala kulaba ku kazannyo kange ndabeko nga nina kyendaba. Omugamba teeka kulaba akazannyo. Kati oli ali wali n'agamba omukozi n'akugisaako TV bannange otegeera bulungi. N'omugamba nedda omukozi naye muntu. You know? Naye ayagala akazannyo obuzannyo nga twalaba ina. You know? Kankasaayo. Tozijukiza nze ina bannange. Kakati akazannyo ako ne bw'oba oli mu mmotoka nga olina gy'oludde okuba essimu bakakunyumiza. Kakati lwaki omwana w'abandi naye tomuleka n'alaba akantu kakola ki? Yakoba olumu. You know? Kagamba obuntu obutonotono bwe butyo. Okitegeera totuula wano tokola oti buli kimu yoleze sowaani zeeri toli amale gye tuliddeko waki oli mu ddiiro totuula ku mutwe zange abaana bange tobagira bwoti engoye zoleze mu baafeeri bannange ebyo nze sibimanyi baafeeri netuuka notwalako omwana yekka yo n'omuleka wali yakuzizza ono sisobola so kaakati obuntu obutono ate ndowooza nange ekyannyamba kukulira oba mu extended family ng'abantu bangi ne be tutamanyiiko nabaki bonna ne tubakola ki tuba embracinga kugamba ndowooza kyannyamba okuba nti naye mutreatinga in that way. So sente zamuleeta eno wazijja ku musaala gwe? Ani anti basala omusaala teyateekamu wadde olukumi lw'e Uganda byonna nze nabikola buli kimu ate n'omusaala gwe yasigala gufuna bulungi. Namugamba kimu nti kuuma ki abaana ekirabo kye nakuwa ojja kukwasaako ebiri era yagikwasa egi n'ebigere ne mugamba kasita osaba kuba ndi am a prayerful lady. Ne mugamba yiga okusaba bw'oba tomanyi kusaba kuba ebintu byonna bw'obikwasa Katonda abiwaki kuba twajja tetumanyi nti tulituuka si buli ajja wano nti afuna kyayagala waliwo abalemererwa ne bakola ki naye bw'ojja n'omugamba n'omuteekamu n'omugamba ekirabo kye nakukwasaako naye nja kikukwasaako nga naawe weefuddeko ng'osaba Katonda mutegeezi nange nga bwe nsaba munnange Mukama n'akikola. How do you handle kuba ne family nene bwete wano ndabye ebintu biri very expensive. How do you handle omalako otya? Ate nina omwami lwaddagadda waalimaleko egya Yesu ebikola Uganda wobeera nga gwe omusajja yali ku buli kimu wano bills bazi ogamba how do I handle the family here? Yes, here. The expenses and stuff. Kyenkugambye nti nina kannyambako. Okitegeera nina kannyambako. Nebyo omukozi obimukwasa? Omukozi ate nga biriwa. Nga biriwa. Kati engeri gyazze. Kati ali ku ddiyo ali mu nsawo yo. Omukozi nno family mmalako olw'ensonga nti twagipulaninga nga tebannajja. Ne tumanya ki kye tugenda okukola. Tunaamalako tutya kwegamba bagenda okujjanga already twekoze eki tweseetinze omukozi talina kyatwongera kyatutoolako era emmere gye tulyako naye ennyumba we tusula namuwa ekisenge kye waakola ki waasula ne mmuzzaayo okusoma ate omulabawo batamanya tutebana kusomero nedda mukwano yagenze kusoma asoma namuzzaayo ku college asoma math and English. Wanje nyabo obimanya ate wano bw'oba tewasoma gy'otandikira yaddayo okusoma wano ffenna tulina okusoma ffenna tusoma ennyumba yonna era nga kuwa ekyosinga okwagala okuba nti n'omuntu bwe yeetaaga okuba nga naye afiibwa kuba muntu ate akoze paati ye abaana naleka bato bwe bati neza okutuuka bonna bakoma eri nengera balengere yabakuzizza olina musasula ki adiyo nasome omulala mukulu kye nakugaa nti kati weeyiiye nedda owange asoma namugamba tokola saagala kuddamu nti kukola biki saagala kuwulira kigambo kukola nga tonnayiga luzungu njagala osome bulungi ogende okukusaba omulimu nga todda wansi tewali kikusiba mabega kikulinga down ekitegeera ng'ogenda buki bugenzi wano tosasula mmere tosasula rent tosasula woosula kaakati kiki ekikugaana okusoma olyoka okole kiki kyetukusabya awaka nti tewali so n'abeera mwana muwulize kuba naye muwulize n'addayo n'asoma era mwenna muli basomi wano ffenna tuli basomi nawe kyasoma
nsoma maama naddayo okusoma Nsoma obadde ki? ki Osemba oli musawo. nabuvaako dda nenzunga naye wano ate osoma byojjiddeko by'osoma Hey. kisinziire nowe buli omu kyayagala naye nze bwe natuuka wano nenzirayo nensoma health and social science Oli mu ssente empya n'enkadde. ate ziriwa Sikwe sinnazifuna kunaaza abakadde. nedda mukwano Hmm. health and social science kusoma it's all about sociology kusoma mbeera z'abantu enneeyisa z'abantu mu society Okay. babeera batya ki ekibagatta what brings the conflicts in between them kiki ekibagatta regardless of their age biki ethnics buli kimu kiki ekibagatta kiki what magnet that pulls them together by'osoma enneeyisa yaabwe bitya bwe bakola mu bulamu bw'ensi abantu wadde baawukana mu nzikiriza Okay. so yeeyo course Nga tugenze ku muziki. Mu nnyimba zonna zonna z'oyimbye oza nnyimba ki zasinga okukuwa kasente? Abakazi tulinga ssente ne bw'otuula mu ttooyi batulonda. Akayimba ako. Naye naddala ni wakuba. Ako kaasoba. Tulinga ssente. Yasinze. Akyasinze. Ako mbadde nkeeyimbiranga nze. Nawe ke kakyasinze? No, ke kandeeta kugo. By the way, si ke kandeeta. Oluyimba olwandeeta baluyita leka kunjogerera. Yes. Gwe wali tosobola kundabirira leka kunjogerera. Ten. Nengo nzikubye. Kati ako ke kandeeta. Abakyala ne banjagala ate naako n'abaami banjagala. Abaami twayawukanira ku tulinga ssente. Awo twayawukana. Naye kuleka kunjogera. Nga n'ekikaali nze nvaawo ne ssente z'otalabanga. Ate ng'abaami be banfuuyo. Amaye abakyala bafuuwa kaasa. Kaasa 5, abaami 5. Tulina okufuuwa n'ennusu. Baleeta kino n'akizinga ati. Onkubidde embwa gwe. So leka kunjogera yasooka okundeeta mu bantu. Era kinene yamuwandiika. Yamukuba mu studio. Kati ate n'aleeta ne tulinga ssente. Era akeewandiikira. Naye ennyimba zange zonna bukya nnyimba. Yaziwandiika ate yazikuba. Abantu bagamba Doreen, looya w'abakazi, atayagala abasajja, abalavuba abasajja buli kadde. Kati bategedde abaliko, abakolokota. Mwami kinene. Ate abantu bagambanga nti n'ennyimba zo naddala abayimbi abali mu band nti kinene yalina eng'ejja kubanga ennyimba ezo ng'azikuba ne fiiri bw'oba ggwe yenze munne mpulira naye bambi si bw'akola abikola professionally abikola in a professional way ffenna yatukubiranga kyekimu naye olw'okuba bamanyi nti tukwatagana balowoozanga nti waliwo ekyenjawulo naye nedda kuba bw'aba akuba besigita ate si yakuba ennanga okitegeera wabeerawo omulala akuba so bwe baakitwalanga naye nga ne omuntu okuwanika n'oluyimba nawe osooka okumuwako idea kikyoyagala okuyimba kirabika ennyimba zo zaabanga nnyo zikuba baami zaakubanga abaami era abantu balowooza nti naziwandiikanga through passion kugamba nina experience gye nayitamu naki naye omuyimbi tekikwetaagisa kubanga oyise mu kintu ebiseera ebisinga oyimba ku mbeera ekwetoolodde eri mu banno ne bweba ku ggwe ennyini ogiyimbako but ne bweba ku balala ogikola ki so ezo ennyimba twazirabanga wonna na up to now kyova olaba tezikaddiwa kubanga kikyagenda on and on okwekyawa kukyagenda mu maaso so tewali ngeri yonna omuntu gy'atasobola kwagala nnyimba ezo kuba tezikaddiwa situation ekyaliwo era ekyakaringa on music wammwe owaali gwe mwayimbanga oyo ne kaakati olabanga mukyali ku mulamwa kamutadde mwena wamu abayimbi afanti kati twawumulamukko mwe already twali twawumulamu twapozingamu tusooke tukole bino tusetolinge kuba wano si kyangu naye nkuddemu ntya nti tukyali ku mulamwa kiraga ensi ekula nze bwenyinza okulowooza nti ensi ekula emirembe gikyuka ne music gwe bayimbanga mu gyenkaaga si ate gwe bayimba kati naffe si gwe twakola ki ab'enkaaga baali balala era naffe twayimbiranga bwe batusanga bagamba kiki kino ensi etulazaawa okitegeera so kati ate naffe tuvuddewo azzeeko tosobola kumulireetinga kuki n'owaffe kuba ensi ekula emirembe gikyuka ebyetaago bikyuka endaba y'ensi buli omu bw'agiraba agirabira mu perspective ye
so awandiika okusinziira ku ye ku kikyakola ki kyalaba ekitrendinga ekikola ki ffe ate bye tutaakola ki bye tutaalina. So kati siyinza kugamba nti nno of course ayawukanira ddala ayawukana owakaakati n'owedda ayawukana naye nze ndooza kusinziira ku nsi bw'ekyuka nsobola okugamba Band music akyaliwo. Band music waali kuba abayimbi weebali Bakyayimba band. abaamuyimbanga n'omuyimba basobola okuba bamuyimba but abantu audience yo kyeyagala Otyo. audience eyinza okuba nze ndowooza yava mu band music yava mu bayimbi baayo yava mu bayimbi baayo Abayimbi ffe twanoonyanga abayimbi kati abayimbi be batunoonya. Oh, I like that. Yeah. Audience yava mu bayimbi baayo ne bwe baleeta ekirungi kitya abaana gye bali amayimba band music omulungi ne bamuleeta oluyimba ne baluzira ne balutunuulira okitegeera naye ng'akoze buli kyonna ekisoboka message yeri gye twayimbanga endongo yeri omulamwa gwegwo naye nga bakulaga baagala kirala. Otutyanga. Mwasoba abawagizi Basobamu. Tuli balala mukko. naye ate nga era okukikyusa band music yaddemu atumbuko bayimuke era bawagizi be balina okukyekola I know, right? bwe kibanga waliwo omukisa ogwo era abawagizi bagamba enough is enough kino tukikooye katudde tukole ki kibufe kyaffe. Naye okyasobola competition eyo senga oba okomyewo mu Uganda. mukwana ate kati mpitawo Oli bulala mukyala. mpitawo Pita, of course musobola naye era competinga ne level yange be nabeeranga namu kugamba bemanyi bwe twemanyi bwe twakompetinga nga luli still I can do compete with them. Amaanyi go gali ludda mu music. As in where is your strength? My strength nandigambye eddoboozi kikulu kyekyawula ono ku munne ekirala my writer. Awulaawo wafuna nnyo. Yes. Nafuna oyo ye nalonda kyapa mu mannya. Writer bw'obeera ne writer era abayimbi abasinga abatagala oba abatagalanga ng'avudde ku writer bw'akukubira hit n'akuwa hit ey'okubiri n'ogamba kanjiyeeko awala ne bakukansa ebiseera ebisinga tebiggwa bulungi kuba ono yabeera ategedde kikyo kati waliwo kinene ennyimba za walingawo by the way abalinga bampandiikira ennyimba nga bazireeta nziyimbe olw'eddoboozi lyange bagamba akayimba kano kanyimbire ddoboozi lyompulira lisaana akayimba kaki n'ekinene n'akatulamu n'agamba Doreen zino tazikola ki katyanga buti bakutwala nze bantwala eddoboozi sigala ng'omuntu omukyala kati eddoboozi nti client bamumutwalako. So nekyeŋŋamba mu kyo nti yamanyanga biki ebinsuutinga what suits me best n'akisitiikingako si buli kyoleeta nti ojja kiyimba si buli mulamwa nti Doreen ajja kuyimba si buli style nti Doreen ajja giyimba ayina we yamupakegingira wamwagala era we wamutwala so ekyo writer bw'omuyina oba okimaze mu music obeera okimaze ojja kuyimba buli kyoyagala ojja kuba ogenda kubeera bw'oba otulaba tetwaddiriranga okuva lwe twatandika okuyimba tugenda bugenzi mu ki mu maaso leka kino ekyokuba nti twajja wano naye tubadde tuprogressinga each and every time ng'olaba waliwo enjawulo lwamuprovokinga n'okutandika okuyimba omwami kinene teyagamba we yatandikira kuyimba nzijukiza yatandika okuyimba nga myaka oba 7 ndowooza nga sinnazaalibwa ABC Maria nga nazaalibwa nja kusuna yatandika okuyimba nga myaka 7 teyakuyimbira na luyimba yali sita ku myaka 7 ng'ayimba eyo mu kadongo kamu neba oba kasozi baani nali siriiwo nali sinnazaalibwa naye nga gye yayimbiranga so yali yawummula biwummuli n'afokasinga ku byuma omwana yatukuba akavu yatandika okuyimba bulijjo Doreen Mutiibwa aterese ate kati bw'aba yawandiika ennyimba zino zonna yazikuba mu studio ate okuyimba kuba kumulemerawo buli writer amanyi oyimba kyo kituufu si buli omuntu amanyi okuyimba naye kyenkugambye tiyatandika okuyimba ekitone kyakola ki kyalimu kyajja buzzi kati ekituufu ki writer wo manager aniiwo ng'ogenda ky'omwami ye byonna byonna mu byonna yes osula ne studio mu nju
awo tevaawo tekiri kulemesa n'okumuta okumuta kuti ogamba wentera mu kinene music career beefudde ate nga mutandaga wankoze bubi sabula nkoze bubi n'akatono twetaaga na mpeta empeta mwana wange yeetaagisa buli omu ajagala waliwo atayagala kusamba gawuni tukula buli omu kyayagala era tufumba wano nga tufumba nga tuli baana bato osamba gawuni osamba gawuni nja gisamba nga mukama yemubeezi amiina so nga tuwumbawumba bubaka kiboweereza abakyala naddala abalina abawala awaka ekintu ky'omuwala ono kyakola kirina we kinkutteko ekya Juliana mambi musanyufu naye takitegeera yeebaza Katonda buli lukya n'agamba bannange yenzi kituufu ndirandani munzuukuse banna n'omugamba olindani ate nga tonoonya mpapula buli kimu yajjanga my biological child buli kimu nga kiri ku mmeeza wayogenda bazadde be n'omwadoptinga samwadoptinga but bye namufayiringira byalaga nti wange samwadoptinga ng'e Uganda tetutera nnyo ndoze ya adoption esinga kukola eno e Uganda mwogeza mumwa mututte ndi naye bayi si byampapula gyebiri naye ndowooza batono ababimanyi so tetwabikola ye ate yajja kukola okitegeera yajja kukola n'abeerawo for all this long so mami we yali musanyufu musanyufu so baka kiboine eri abakyala ffe abakyala babeera n'abawala wakawe bati naye ng'omuwala omucunya omuyisanga bw'olaba bulungi ki obuli mu kuyisa omuwala obulungi na bubi ki obuli mu muwala omuyisa obubi omuwala bw'omuyisa obulungi naye akwagala ekyo kya butonde ebiseera ebisinga nti bw'omuyisa obulungi naye akwagala alamanya amwagala alinga olaba ekisolo kye kimanya nti ono anjagala era bwe kimanya nti twakwagala kibeera then n'omuntu naye bw'akola ki amanya nti omwagala tomutwala for granted tomutwala olw'okuba nti mukozi ate n'emirimu gye bakola ne bye batukolera awaka by'amakulu binene tubaleeta kutuyambako newankubadde tebatuuka mu kisenge n'ebino ebirala byonna ffe tuba tetubisobola olwosi olw'emirimu emirala gye tukola ki kati baba babikoze nga babirina tubavaluwinga olw'ekyo era tubasasula olw'ekyo ate olowooze omwana ono bw'oba omutulugunya watyanga wange kuba ensi ekyuka obulamu bukyuka abadde obulungi ebintu ne byekola biti owona endinga apo nga yaali ku ki kwekyo ate ng'oli yalina omutaasa so omukozi otya bw'abanga woba wa sisita woba wani nga bamutulugunya bwe batyo si kirungi bw'omuyise bulungi ebirala bya Katonda bw'aba ye yeekyusizza kuba waliwo bayise obulungi ne beekyusa ne bakola ki ebyo si bibyo tobinaako maanyi you can do anything about it kirekere Katonda gwe kola paati yo ne bwe muba mwawukanye asigale ng'agamba w'omukyalo oyo ew'omukyalo oyo mumulaba ku TV naye okitegeera muli musigama w'omukyalo oyo mumulabawo ku TV naye maama okitegeera kuba nabo gye bali si kirungi kitwale nti mwana wa muganda wo mwana wo kubeera tubalina mu families okitegeera nga obusobozi butono tagenze ku ssomero tamanyi kiddako tubalina families esinga zonna zibayina naye kati bw'aba mwana wa sengawo nga bamutulugunya batyo how do you feel? You feel bad. Yeah. So nze bwe ndowooza nti bw'omuyisa obulungi si ye yekka ne bennabeeranga nabo nabayisanga bulungi kubanga nabo bakola omulimu omulungi kyova olaba sibeera na bangi kasita abanga amanyi kyakola ate nekyamusigemu kyoyagala if you are so prayerful ng'omanyi Katonda muteekemu ekyo oba takyagala oba takimanyi nze Julie tutambula ku peegi emu mu beliefs mu byenzikiriza namulaga nti nze ndi muntu wa Katonda ebyange byonna biggwera waggulu awo ffe tetweraguza tetukola ki tetugenda mu kintu ate Katonda bw'oba tosaba tolina kyogenda kufuna fukamira weesabire gwennyini so akuza akimanyi n'akiteeka mu baana era ffe buli sabbiiti tubeera ku church every Saturday wali ku North London Uganda SDA Church otubeera netusinza
kwegamba Uganda tumisinga bantu baffe Amina. bantu baffe naye ebisinga ebirala tubikola ki Mukama abibakoledde. abitukoledde Olina okwejjusa kwonna mu mutima gwo by'obaddemu mu kuyimba kwonna ebbanga ly'obaddemu. sirina kyenejjusa sirinda neebaza bwebaza Katonda lwakuba nti decision gye twakola emenya si ya buli omu. Omuntu atali strong tagisobola. Erina bwe yamenya bwe mwasalawo okujja eno waliwo bwe mwamenya emitima. Oba gye bali oba tebaliyo saagala kumanya. But njogera ku kyange kuffe ffe abaagikola. It's not easy at all okugitwala. Kigambo okuleka nduulu. Enduulu ogimanyi omanyi enduulu. Enduulu ogimanyi. Kati gwe nno weesimye togiviirangako wadde ddakiika. Naye saasira bagiviiridde emyaka 7. Gwe enduulu ogimanyi. Okuleka enduulu era buli muntu yenna alese enduulu n'agenda ku kyeyo. Oyo muzira. Enduulu terekeka. Eremeza bangi abaali badde bakikola edda. Naye agamba enduulu ngireka ntya. N'okujja awantu okurelocatinga nakyo si kintu kyangu. N'ojja awantu nga tebakumanyi tebakutwala nga bw'obadde nga tebakumanyi wadde tebakumanyi nayise eyo nayo nga teryantegeera abantu babeerawo buli kyo balowooza nze muzungu era tusono nga nze kaddugala ne ngamba manna teri bonnange teri abakumanyi nalinga oluyimba lwa Shibalo olya mwana gw'olinanya akufaananya atanaaba muganda wange wano bw'ojja buli kimu kikyuka. Emikolo tugirinde Uganda mugenda kudda mutukolere ku mikolo oba mugenda gikolera eno ejjaffe tujja gikola nga Mukama ayagadde wonna we tunaasalawo kuba kati ate neno tuli batuuze neri tuli batuuze tujja kulonda wawe tukola mukwano nedda mwina okudda mutulyako emmere olwadde mwali yadde oy'okwanjula twagala mbaga anti n'abeeno balye ku mbaga bano basanga biwedde tujja kyogerako n'omwami tulabe naye nga twebaza Mukama olw'okuba nti yatuwa decision eno ne tutagejjusa n'agituweeramu omukisa kubanga si buli ajjaano nti atuukirira goozi ze zaaluubirira zituukirira abangi bakyastrugglinga naye temuggwaamu maanyi Katonda afaayo buli kimu alina programu kwakiteeka alina obudde bwakyo oyinza okujja wano n'olwawo ebbanga nga tonna kivinga goozo naye tekitegeeza nti tojja zikola ki kuzituukako okitegeera so twebaza Mukama nti atuwaniridde twebaza abantu batwagadde tulina kuno bannayuganda abatwagala abatufaako ate n'abatutreatinga ng'e-Uganda nabo weebali balungi nga bayitirivu tubayina so nebaza kwebaza mudakiika ng'emu bbiri yopi wange ateeka okubaako ye kati bubaka ki oba amagezi kigoyinza okuwa abantu abajja kuno nga beeyagala nga mwe mwajja nga kapo ne musigala nga muli bumu abangi twalabe nga baseparatirize nga bazze eno bangamba abazungu baagala ebbeere lino era bagamba we Doreen bamumaze yo teribayisa tasigazza Doreen kasanala ku bbeere lye tasigadde how did you do it magezi kigoso obawa amagezi mukwano gakusobera kubanga ngambe ki bwe mujja eno ebintu bikyuka of course embeera y'e Uganda si yeeyawano enneeyisa y'omu maka Uganda si yeeyawano obulombolombo bweri si bwe bwawano kati bingi ebikyuka okuleka nga mwennyini nammwe mutudde ne mulaba happenings embeera mugikyukiddemu mutya mwenna okitegeera mugitambuzza mutya kuba kino kiba kipya muli mu kirala owulira muyingidde ekintu ekipya ewali nti omwami tasalawo omwami si yeyekka asalawo omwami si wano ndooza omwami si ye head of a family akubanga n'omukyala ayina amaanyi mangi wano amaanyi g'omukyala mangi nze nayagadde wangi wakoma mugase wovaawa ku ttaka tokwatayo Ruthi wafa so amaanyi wano baagaawulamu ye bayita gender balance baagaawulamu nti buli omu ayina sse mu maka naki naye kati mmwe ki kye mubiriivingiramu butya bwe mwagala mutwale famire yammwe
musobola okumalako musobola okukwatagana naye ebisinga byonna Katonda yabikola ki Katonda yaba alina plan yamanya nti mulina kubeera mwenna for this period era yamanya nti ki so abayambako buyambi naye nammwe nga mwekozeemu omulimu omukyala manya wa wulina okukoma wadde muri Bulaaya tosukka toyitiriza okitegeera ate n'omwami naawe tokisussa nkomyewo enze ndowooza ebisinga okwawula abantu nti e Uganda abakyala abasinga nnamba esinga tebakola twatondebwa tubeera waka ewaffe byatuukamu naye ebbanga lyonna tubadde nga tubeera waka ng'omwami yaprovidinga naye bwe mujja eno tekisoboka kisoboka omukyala n'osigala waka naye omwami olwo aba alina okukola ennyo so kiba kyetaagisa mwenna ne mwegatta ne mubanga mukola ki kati bwe muba mukola kiba kitegeeza n'ebintu mugenda bisasulira watya wamu bwe muba mukola kitegeeza n'okukoowa mugenda kukoowa kitya so si kusuubira omwami ekibalimu okutegeera nti omukyala akomyewo akooyi omwami leero ye yasiibyewo teyakoze ate era omukyala atuuke agwe mu masepiti akole ki afumbe oba tosaasidde munno oba tomwagala kuba bw'okoowa naye bwakola ki si nti omwami afumbe all the time naye mubeeko engeri gye mukikola ki si kutuulawo n'ogamba nze sinnali ate wagenze kukola waleseewo ekyokulya si kituufu baako kyoyiiya naawe omukyala akisangemu nze ndowooza ffe bwe tukola tukwatagana mu ekyo tumanyi nti kyenkugambye nti bwe muba ba mikwano friendship ye driving relationship nti omanya nti Doreen akooye alumirirwa Doreen kino tajja kusanyuka watya yenze so nange bwe mbeera manya nti kiini kino takyagala era okyamusalako kibiigi oba oyogera n'abazungu omuyita otya bamuyita kinene kinene neyanza olwakadde kompaddekulebala nnyonyonyo neyanza okumpa omukisa guno okubeerako ku channel eno kalibbala wange nga tuvudde wala naye nga saayo omuntu yali ampanye nga Doreen oba musajja senga wanzibayidde wa mwami gwaye ate era owanika bagambye buli kiramu bakiwaana mpulira neebaza mwenna ababaddeko ntumira my family Dr. Male William Mutumba family yange yonna ebwayise SDA Church nentumira mikwano gyange church ya wano eyaffe etuleze eya North London Luganda SDA Church etuleze nnyo mulimu abantu bangi abali so lovely abafaayo era n'abantu bangi nnyo abatamanyi nti tulina ekkanisa y'Oluganda wano tubanga abali eka e Uganda eri wano mu North London ey'aba Seventh Day wetukuŋŋaanira every Saturday mujje tubeerengawo tusinze omutonzi waffe mbaagala nnyo mwenna Hilda nkwagala Amina Nakanwaji nkwagala nnyo Anet Namubiru nkwagala nnyo Goret Kasozi nkwagala nnyo Sarah Nava nkwagala nja kutumira ekyalo kimale nkwagala nnyo ba sweetheart mukama abakuume naye mbonna kibiigi omwami kinene Michael Mala nkwagala tukimanyi n'otokyogera nkwano kyewandisa weewandise mu face ayo naye bw'ate bw'aba olumusanga onamusaba kukompeejo naye ng'olaba kyonna kimwewandisa nti Doreen mutiibwa kale mukama ayongere obbakuuma bantu n'abalenzi bange mbaagala Dalton Darren Davin baagala nnyo butyo bwetubadde olunaku olwaleero njaga kubaagaliza olunaku olulungi mwebale kubeerako bye